Wansi w'omulamwa gw'ensi yonna ogugamba nti okwenyumiriza mu kamwako, abasawo emmengo beegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'akamwa akayonjo naddala nga bayita mu kulongoosa amannyo gonna. Olunaku luno lukuzibwa okusobola okwefumiitiriza ku mannyo gonna naddala ennongoosa yaago, era okusinziira ku Dr. Katsina Joseph, ensonga enkulu eri ku ddi omuntu lw'asenya amannyo, agasenya budde ki, atwala bbanga ki ng'agasenya n'ebirala, era atulaze engeri omuntu gy'asobola okusenya amannyo ge ne gasigala nga mayonjo ddala. Obudde obuli recommended kyandibadde kirungi nti buli lwolya osenya amannyo go, nti buli kumakya nga tonnava waka ng'omaze okulya senya amannyo. Bw'olya ekyeggulo oba emmere yeesembayo ekiro, does not matter oba ziri ssaawa 8 oba ziri meka, oteeka okusenya amannyo. Amannyo geetaaga okusenyiza eddakiika entono 2 okugasenya gonna okugamalayo. Osobola okusenya gently mu strokes entono naye ng'okka wansi. Ekyo kikola okwetooloola amannyo eno yonna yonna nga bw'osenya ozza wansi, ova ku kibuno ng'odda wansi. Bodde eno munda wano bwe twandigambye awagaaya, awo oteeka akasenya direct ku surface egaaya eno n'osenya mu motion eri circular oba kiwandikoze nga weetoolooza. Waliwo abantu abafuna obuzibu naddala ku bibuno nga n'ebimu bivaamu omusaayi nga basenya. Wano omukugu Katsina wategeereza nti kiba kya bulabe eri akamwa so nga kiva ku nsenya mbi. Anokoddeyo eky'eddagala erikozesebwa mu kusenya ery'enjawulo, era n'ategeeza nti eddagala lyonna liba ddungi kasita libaamu ekirungo ekiyamba amannyo okusigala nga malamu bulungi, so nga n'akasenya kalina okukyusibwa oluvannyuma lw'emyezi 3 ku 4. Olina okufuna akakusenyeseza obulungi nga katono wano ku mutwe kasobole okuyingira mu kamweni ku mannya agasembayo. Siyinza kuga nti genda ogula akasenya bwe kati, naye gwe olina kubugezaako mpaka lwofuna kennyini oba tayipu yennyini gy'owulira gwekola ki ekusenyeza obulungi. Busobola okuba nga bugonda soft oba medium oba obukalu ba depending ku gwe kyoyagala, naye nga ensonga esinga obukulu si kasenya si ddagala wabula ngeri gy'osenyaamu, ddi lw'osenya n'ebbanga ly'otwala ng'osenya. Ng'okuyiga okusenya kuwedde, omukugu omulala mmannyo Dr. Kasangachi Albert anokoddeyo emize gimu abantu gye babuusa amaaso kyokka nga bagikola egiyinza okubaleetera obuzibu naddala ku mannyo. Kyandibadde kirungi buli omu waakiri buli mwaka n'ogenda ne bakukeberako. Bw'oba nti olina obuzibu mu kamwako, obuzibu ne bunoonyezerebwa ne bufunibwa n'ofuna obujjanjabi. Bwe muba temuli buzibu bwonna ne basobola okubuulira biki by'olina okukola. Waliwo abantu awamu abafunamu enkenyera mu mannyo olwo ne baddukira mu basawo b'amannyo abali okumpi ne babasaba okugakuula. Kino omusawo akigaanye n'ategeeza nti amannyo gonna geetaagisa mu kamwa kubanga buli linnyo lirina omugaso gwalyo. Mulimu amannyo agaliwo okuyuza, ne mubaamu amannyo agaliwo okuluma, ne mubaamu amannyo agaliwo okugaaya. Bw'okwata ennyama amannyo ag'omu maaso galuma, bw'eba ng'ekalubye n'okwata amasongezo ne gakola ki ne gayuza olulimi ne lugisindika emabega, amagego ne gatandika okugaaya. Bw'ogaaya emmere egenda ne yeegatta n'amalusu n'ebirungo ebiri mu malusu, neeba nti eyingira olubuto ng'emaze okugondebwa, n'olubuto nalwo ne lujjamu ebirungo bye byetaaga. Abakyala ab'embuto wamu ne bannakawere, Dr. Kasangachi abakubiriza okwettanira n'okweyuna eddwaliro basobole okuyamba ku mannyo g'abaana be bazaala. Kyandibadde kirungi maama bw'azaala omwana, erinnya erisooka mu kamwa bwe limala okumera bwe riti agenda alaba omusawo w'amannyo. Ate kyandisinze okuba ekirungi ennyo omwana era nga tannazaalibwa, maama ng'ali lubuto n'agenda ne yeebuuzaako eri abasawo b'amannyo, ndi lubuto naye omwana gwe ŋŋenda okuzaala mulabiridde nti obunyo ne butayonooneka. Bw'afuna okuyigirizibwa okwo ajja kutambula n'okuyigirizibwa okwo, omwana azaalibwe, abasawo b'amannyo bamulere ng'abasawo abalala bwe balera omwana oyo, asobole okukula n'akamwa nga kalamu ng'ebitundu ebirala eby'omubiri gwe nga biryamu. Nga tukuza olunaku lw'amannyo, abakugu baffe batutegeezezza nti kikulu nnyo buli muntu okwefumiitiriza ku mannyo wamu n'okugakuuma nga malamu bulungi kubanga gakiikirira ebitundu by'omubiri ebirala bingi, nga n'olwekyo kya nkizo nnyo okugalabirira entakera. Era ssente ziba nnyingi nnyo okwejjanjaba
okusinga obutagenda mu ddwaliro nga otagenda kwekebeza amannyo n'obulumi ng'obugasseeko gatako obulumi ne ssente likuluma lisinga n'omwana kubanga nze nazaala omwana omugeresa nti bakugasa bagamba saawa wezi tojja kuzaala erinnya tirikosa okujja ngo olitutere wa musawo. Olunaku lujjidde mu kiseera ng'abantu bangi tebettanidde kwekebeza mannyo so nga bwe batuukira mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga bukedde. Stella Nandawula, BBS Terefayina, ageesigika.